omu mu kiti kye bannange tweyagadde okubalaba naye nze mu bwongo bwange ng'omuntu ekyamazima ku bitiibwa byammwe n'obuvunaanyizibwa bwe bwabatikka kizibu nnyo okutuula wano nga oli omusajja tali omwana guno tugusiŋŋaanyewo mu buzaale bwaffe enkaaga mwenda bw'ettaka emyaka ena nakimala bwayiso wali we bazaalira ekyamazima oyise bakansala naye nga yali balawatuuka kwogera naye batukiza ekyokoze olw'okitiibwa kyo nabanyago tukanye tutiganye yasasula alekamalirize nakino ekyomwala nga bwe guli nze kyemanyi omusajja oyo ayimirira ku njiri twagala okwebuuza ebiwandiiko bye muliwo okuteekawo enjiri mumuwakwera ng'avuma buli muntu oba kubanga ndaba nti obukuumi obubeerawo nga bumukuuma ng'avuma abantu ate bubeera bwa poliisi sebo bibisi njagala kusaba nepiso ng'oli wano ab'ebyokwerinda mwenna abali awo tubakakasa nti enjiri teddawo kati n'obutambi tuyina esimu yamuyiira olaba engeri gy'abadde afoolamu abantu oyo muntu kino kyekimu ku bisembayo bbc kino kyekimu ku bisembayo twagala okwebuuza bbc ensonga eno njagala ogiwulire abantu abasula mu kyaki muno nga si batuuze ba mu kitundu kino abantu abo bakolamu kibaawa alina okuyekera bwakola ebigambo bitono naye nga koyi era tuzokola era tukwebaza okuba nti tonaba nakuweza mwaka naye osobola okubaako n'oyimirira n'oyogera ale twetaaga abantu nga muno okubeera nti embeera eriko eti olw'okuba nti naffe tukulembera omuntu asobola okuyimirira naffe naawe tukwebaza oyimirira naffe kati ku nsonga eriwo era nga bw'oyogedde embeera gyemutuli wano naye nga tulina obulwadde obwasobodde n'okuba nti bwayimiriza namugongo nze kyesirabangako mu byogeddwa byonna mu kyaki omwo mpulidde mulimu abantu abasulamu betutamanyi gye baava tulina bukakafu ki nti endwadde teziva ku bbo byo mukama waffe RDC byayisizza mukulu ddamulira bwe tumumanyi taabinyomoole ddamulira wali wakulu w'amateeka watamu okuleeta akabutiro mukwala n'olwekyo kwensinzidde
okubiza ne crusade y'okukola ki ekirala basabo ne banyabo njagala okwongera okubagumya ebiwandiiko tubirina naye okuwandiikira executive director banankulu w'ekibuga twagala ebintu bitwale mu mateeka naye ng'ebiwandiiko ebiraga wano nti eno road reserve ekavalinga ebyalo 3 omuli Kibe, Sebina ne Kikundu w'ebiri ne ku cadastral plate tweraga bweransi kulungamizibwa kwa nankulu wa kibuga ne ba technocrats nga ba surveyors bajje kukola ki okutuyamba ku ekyo n'olwekyo nze bagambye ebyange bitono era bigomyawo abatali abo tujja kubakwata basaba ne banyawo njawo okubategeeza ebikwata ku mwami Damuli abengi mbiwulidde wano era bitoti ekyamazima mu ofisi nakamalamu omwaka mulamba kugenda kukola mu Julayi simumanyi era simulabangako mukulya bannaye crusade ebadde egenda mu maaso DPC take note of that. Crusade ebadde egenda mu maaso y'okubuulira enjiri eyimiriza okutandika lwaleero ekirala President bwe yali atulungamya ku bikwata ku ttaka amagye baagagoba mu bintu ebikwata ku ttaka mpenze mbagirawo ow'emundu yenna owa UPDF okujja mu Kawempe naddala wano mu Kibezo okuddamu okusanza n'onyigiriza omuntu wa bulijjo twawukana era ffe olwaleero eKawempe mu ofiisi tuyimirira na muntu wa bulijjo nga pulezidenti yatugambye ne babatwala kuba jjo be bakutte babatuwadde naye waliwo abaana baffe be batwala kamange ekyo nkusaba busabi oyimirire ne security-yo batuwa abaana baffe kakati n'ekibuuzo ekirala DPC nze mumanyi ewandegeya era mwami si mubi ssebo tukweyanza kuba twali tuzeeko ne pasita ne tutuula naawe n'otulungamya naye akantu kembuuza abasirikale bagwa bugwi bwe banajja nga DPC tannatuuka otukkiriza tubakukwatire babasange buli alina kyeyemulugunya ku mwami Damulira jangu mu offices tuzijjeyo meeting nze nagiyisizza nga wakati wammwe abatuuze b'Ekibe ne mwami Damulira ekirungi muŋambye nti mwami Damulira w'amaanyi nnyo kabasuubize bwenti mugambye omukyalo ono agambye nti eyaliwo yali DPC yavaawo kati bw'aba yavaawo ekirungi mu byonna ye RPC yes ekitegeeza nti boosi wange ensonga z'Ekibe abadde sapozi okubeera wano n'agamba sooka ogendeyo ekirungi ekirala Deputy KMP Commander Afande Gerald ali ku KMP so ensonga bonna bazimanyi eziri wano kati bwe bagamba nti katuzifunzefunze files tusobola okikola tuba tusobola nabagambye saaza mu Kinigeria naze kukola so gwe bw'oba oyagala njogera ekyoyagala okuwulira nyinza obutakikola nja kukugamba nti katufune olwo omukyala alina issues ze asobola ogendewa Afande RCC kuba yatuula mu district divisional security committee kubeera mu lukiiko nokubiri wadde abataliiwo tusobola otekinga decision nga taliiwo naye mufe osinga wano tetuba benkanya kukadde kano
ajje wano abeere n'obugambo obutono bwasobola otubuulira. Erinnya oba amannya Kagenyi Ruka, Deputy RCC atwala ebbendo ow'ekibuga Kampala, atwala ebbendo ly'Ekawempe. Tuli wano mu luka gwa Makerere Ferry, ekyalo bakiyita Kibe Zone. Oluvannyuma lw'ensasage yabadde olunaku lw'eggulo, omu kino ate nga bagamba mubulizi wanjeri Mwami Damulira Abudu yabadde agugulana n'abatuuze ku bigambo ebikwatagana n'oluguudo luno, ye ng'agamba nti lino ttaka lye n'okusinziira ku biwandiiko bye tulina ebitongole okuva mu gavumenti ekitongole kya Kampala Coastal Authority, oluguudo luno eriwo nga road reserve ba access road naye nga reserve ya Mwala okuva ku luguudo lwa Northern Bypass ne lujja ne lukoonera. Omwala guno gukavalinga ebyalo bisatu okuli ekyalo kino kyennyini kye tulimu ekya Kibe, ekyalo kya Serena n'ekya Kiggu. N'olwekyo Mwami Damulira okuvayo n'alowooza nti wano wuwe ekyo si kituufu n'akamu n'akeddagala, era mpandiikidde nankulu w'ekibuga mu butongole abeere ng'asobola okutuwa basaveeya badde basaveyinge obwannannyini bwa reserve road eno, kubanga ffe ebiwandiiko bye tulina mu cadastral plate biraga ng'eno road reserve ya Mwala guno gutambuza amazzi okuva Northern Bypass okukira ddala mu muga oguyitibwa Lubigi. Ekyokubiri, enteekateeka gy'abaddemu ey'okwagala okukaanira ano ng'ayitawo wuwe abadde ajja n'abasirikale, ekyo kimenya amateeka era ng'atwala ebyokwerinda mu Kawempe, ekyo nkiweze mbagirawo. Teri musirikale n'omu ajja kujja wano ne bw'anaaba yanyota ki alowooze nti ajja kutawanya abantu baffe ku ttaka. Okujjako nja kuwuliriza omusirikale oyo ng'abantu babiri abamutumye, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, Commander in Chief, oba CDF General Muhoozi Kainerugaba. Abasigadde nja kubakwatira wano tubaswalize bwereere, era ndagidde DPC ne ttiimu zaffe zonna ezitwala ebyokwerinda mu kitundu babakwate. Twetaaga Kawempe atebenkedde, tetwetaaga Kawempe alimu buvuyo, ng'ate obuvuyo buleetebwa muntu omu. At the end of the day ffe kyetwagala kulaba ng'abantu baffe bafuna emirembe, bafuna obwenkanya, bafuna obuweerero mu bitundu bino mwe bawangaalira. Mwebale nnyo. Bulirako Yesuubira mukulu Damulira y'omukitwa kanjogere ng'omutaka. Ensonga enkulu lwaki tuli wano, nsonga ya kkubo nga tetulina kubuusabuusa konna tulonde so kanungane bwenti bw'obanga olina issue nga bagyogeddeko